twavira wano Sunday wedde nga tubagambye nti nno ensonga ezikwatagana ku musaayi gwa Prince Paulo Job Kafeero tujja bbanga tuzogerako nga bifulumye. Ensonga eno abamu mwali temwagimanya yatandika 2019 ne wabeerawo ebyaliwo era waliwo kebera omusaayi 2020 mugumu ensonga ne zigenda mu kooti ne zimala ne zisirikamu paka ate wezazeemu okuzuukuka. So ennaku z'omwezi zaali lumu omwezi ogw'omukaaga guno gwe tulimu Prince Paulo Job Kafeero ebisigalira bye ne biziikulwa wali Masaba gye yaterekebwa era laboratories 2 nezikozesebwa okwekebejja nga bakompeyalinga ebisigalira bye ate era kossa n'ebyabaana bawulira ddala 25 byagenze okuvaamu nga abaana 21 basuuliddwa ettale nga abaana 4 be bakakasiddwa. Abaana bano era ku test ezasooka be baali bakakasibwa okuli Simon Peter Kafeero nga ye mwana omukulu ate era kossa Elizabeth Nagawa nga ye mwana addako, Kafeero Thomas Swaziniga nga ye mwana owokusatu ate era ne Kafeero Benedicto Dube nga ye mwana owokuna. Be baana 4 bokka wabula oluvannyuma lw'ebyo ebyavudde mu musaayi for the first time nalabyeko bannayuganda nga tebaliiko kibiina kya byabufuzi, tebaliiko ggwanga, tebaliiko ddiini, nga bonna balinga abawakanya ebyavudde mu musaayi. Era ekiraga kino nti newabiwakanyizza kwe kuba nti no minisita eyakulembedde mu nsonga zino Honorable Baramu Barugahala yagambye nti okusinziira ku public outcry oba okusaba oba okukaba kw'abantu abasinga basabye omusaayi guno gwongerebweyo mu mawanga omuli erya South Africa n'eggwanga erya Bungereza. Twali tumanyi nti okuziikula Paulo Kafeero kigenda kugonjoola ate kyayongedde kusajjula mbeera. Teyasajjuse kigenda kugonjoola ate singa tekyawedde wano kakati ekintu kyonna kasitowulira nti eriyo kooti ey'okujulirwamu kiba kitegeeza nti wabeerawo luumu ey'okukola ensobi. Kakati nina abantu bangi bempulira nga bagamba lwaki bajulira, basobola okusalira omusango ogw'okufa ku kooti esooka n'ogamba nti njulira mwagusala bubi. Kakati ekintu kyonna kasitowulira nga bakugamba nti oteekeddwa fuba okulaba ng'ojulira kitegeeza nti wasobola okubeerawo luumu somewhere somehow. Kakati nalabye Jeno ku bantu abagize ekyankutteko ennyo yabadde Jeno David Tunyefuza yagambye nti okusinziira ku ddaala ery'enguzi eriri mu Uganda buli kimu kisoboka. Jeno Sejjusa bw'ayogera y'omu ku bajenozi abaasooka ku mulembe guno nga balinga 7. Kakati kitegeeza gavumenti eno agiweererezaamu na bingi by'amanyi. Kati bw'ayogera given the level of corruption ekyo kiba tekyogererwa muntu n'emaani wabula kyogererwa muntu omunene ate aweereza. Kitegeeza nti nno bingi by'amanyi ku mpeereza yawano gwe omuntu nga nze okigenda kitono ye bw'aba ayogera nti waliwo level eya corruption. Kakati wetuva ku oyo ne tugenda ku muntu namba 5 mu protocol y'eggwanga ye speaker obabeera mu kyakuna oba kyakutaano deputy speaker bw'aba takkiriza omuntu namba 5 ku ba civil servants nabo watakkiriza kitegeeza nti wabeerawo luumu somewhere somehow. Kakati kiba kitegeeza nti bano abaana basobola okujulira okutuuka ku level esembayo. However kiyinza bwe batwala samples zezimu wakyaliwo possibility okubeera nti minisita eyawomyemu omutwe bwe wetegereza ku public outcry abantu bayinza ate okuba nti tebakyesiga gundi eyo. Kati kiba kitegeeza nti kiddayo ku level y'ebika Paulo Kafeero mwava lwaki si gye baasooka supervisor wa DNA eyo ow'oku ntikko ateekeddwa okuba ow'ekika Paulo Kafeero kyavaamu Mugema kuba kaakati mu gundi eno kati yalinga ali muto
kyogezaako tegeeza wasobola okubaawo omuzungu kyayita okubeera nti ebintu bino byadde compromise oba byakwabanga General Sejjusa akyogera ng'ate y'omu ku ba leaders kitegeeza kisobokera ddala okubeera nga Kafeero yaleka abaana bana ekyo kisoboka ng'abaana be bali bana kyokka kisobokera ddala okuba nga si bana nga basukkamu obanga omwene gukkako kwabo ezisinga obungi lwa bwavu zitereera ku samples nga 10 ku 6. DNA nzibu nnyo za kutegeera kubanga nze nsobola okujja ewuwo ekiro n'enkukonkona nga tonziguliddewo naye nga eddoboozi lyange olimanyi according to the local theory abaali basomyeku leero ngenda kuwa ku version yange endala according to the local theory kati kankikuwe mu nnyinnyonnyolo ennyangu nsobola okujja ewuwo ekiro ssaawa 5 nekugamba kabyanzo nti wanjire ga tunayogera enkya mba nazze mbasaze okunoonya obujulizi nti nazze olina okubunnyonnyola ennyo okujjako nga wandikodinze kakati kyangu nnyo omuntu ekibuuzo kiddayo nti omuntu asobola okubeera ne mukyala we ne batalekera mwana DNA anseri nnyo bateekwa okugimulekera naye waliwo gye bamulekera nga yakunoonya nnyo kyova owulira nti bajulira omwana asobola okukufaanana ennyo nga DNA efaanagana nze eyakuyisa ekiro n'owulira n'eddoboozi lyange ng'oteekeddwa okunnyonnyola ennyo oba nga nze mwennyini nja kudda enkya nga bwe nakugambye nkugambye nayiseeko wano oba okitegeera kaakati ekyo kyekiteekawo luumu ey'okweyongerayo ne bw'oba obala ekibalo mu mathematics ng'ogamba 1+1 = 2 osobola okukola ensobi n'oteekawo 4 abantu balowooza science taba perfect science asobola okubeera perfect naye ng'asinzira kwani amukola ne bw'oba ofumba nga bagakozesa ka test tube kano kijja kukyuka ku kikolera ndi bweti osobola okuba okateekako n'owulira nga akabwatuka n'ojjayo kati akandireese pink ne kaleeta red tekitegeeza nti tekateekeddwa leeta pink naye kino kyokoze wano mu process kisobola okukola ensobi saamuoya kye baba bateekawo okujulira so kisoboka okuba nga bali bana kyokka kisobokera ddala okubeera nga si bana olw'ensobi ezisobola okukolebwa mu process basobola okusukka mu bana basobola okukendeera ne bataba bana ono ne bukka wansi asobola n'okuba omu asobola n'okuba omu ate era kisoboka n'obutabaako n'omu oba okitegeera kakati yensonga lwaki byeni ezisinga okutereera okusinziira kweyo theory ya lokadi zisukka oluusi zibanga 6 era abantu bajja era omwavu akoma ku sampa emu asobola okugoba abaana ababe kiringa bw'oyita mu luguudo emirundi mingi bw'oyita mu kkubo lisobola okukala njagala liriwe agamba waliwo ekkubo tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Kale tukomeye mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyakadonka mu lukoba ku lukoba ku Baba TV yenze Kabyanzo tuli ku nsonga z'omusaayi gwa Prince Paulo Job Kafeero. Ennyimba ezo tezaali na video naye oluyimba olusoose lubadde lwa musaayi gwange ne tuddako Bad Driver ne tuddako ne Nantabulirwa twazigasse wamu mu nnyimba ezo of course musaayi gwange era kye tuliko oluyimba lwa Bad Driver balwogeza abantu bingi kuba yamenya amannya g'abaana ate era ne Nantabulirwa mwe yateeka ebigambo nti bakuteza olubobbo ne lukumalayo naye awo nzija wetugendedde mu kuwummula noola kansuubira ondiko sayidi eyo wetugendedde mu kuwummula nga ogambye nti omuntu asobola okuba okuyita ewantu bw'ayitawo ebbanga eddene wakala ekkubo ne limerawo kyokka ate kyangu okuyitawo olunaku lumu ng'olina okunnyonnyola ennyo nti wayiseewo era olinda atukaga nti naye wayitawa
naye ogamba ensiko eyo nze nagiyise kikwataganira wano kyetuliko kakati DNA kyangu nnyo okuyita awantu nga yakunoonya nnyo ng'obutafaali bwakunoonya kubanga DNA zino bwe zifuluma nze bwe nzaala abaana abo bonna basobola okuba abange naye tebagira mu percentage y'emu kubanga ne bwe bafuna tugeze nga banoonya kuba DNA enoonya oli related otya ku gundi ne bwekuleetako 1% oba mwana we kyokka tekitegeeza nti teriiko gwereese 9 kati ono oba wamuzaala mpola ng'oli wamuzaala nnyo kuba percentage eba teyenkana ng'abazadde be bamu balina n'okuba nga abaana balongo naye okulekawo trace ku gundi kisobola nze nsobola okujja n'engalo eziddugala nenkwata ku bisenge nembigubya nnyo newabeerawo ajja n'engalo ezitukula n'akwata ku kisenge nga tulina kunoonya nnyo kujjayo kifaananyi kiraga nti yakuttewo kati DNA ebeera bwetyo kyova olaba nkuzaayo nti tesobola kutereerera ku sampa emu bajja kugoba abaana tekitegeeza nti laboratory eri eba yakoze kifu kyekireetera okujulira naye laabu zabadde mbina zikola ensobi eba tekoze ensobi esobola n'okulaba ng'eno kyerabye n'eri kyekoze eki kyerabye naye nga kyekigera nti nga okuyita kwawo abantu balina kukyetegereza nnyo so ng'olina okukkiriza nti wayinza okuba waliwo ensobi eyakoleddwa era kye bagambye ekyokugendako mu mawanga agatusingako kyekisinga kuba kyekireeta obwenkanya naye esobola n'obutaba nsobi naye nga okukikola kyakukinoonya nnyo okukyetegereza after samples ennyingi kubanga ye kati agamba nti buli wantu wootuuka olekawo trace kakati ebintu bibino ebitera okubuzaabuza oluusi abantu oli ayinza ogamba oli yakavaawo ono naye najja n'aganza n'abeera n'omukyala singa nze nfunisa omukyala olubuto nze nembaako omukyala gwenfunisa olubuto gwe nojja n'obeera n'omukyala y'omwoyo nemwenywegera n'omukyala tosobola kuddira mwana gwe natadde mudda kumuwa DNA wabula DNA eyo ogirekera mukazi gw'obadde naye kyova olaba nti abantu batera okugamba gundi bwalwa nnyo ne mukazi we bafaanagana okitegeera era bwewegendereza DNA ebimu ku bintu bye basinga okukozesa komonire nga bagijja ku muntu gabeera malusu oba okitegeera byonna bikola naye bakozesa nnyo amalusu kakati ebintu bino bisoboka okubanga waliwo emistake somewhere ne bwetaba mistake nga kituufu ebyo ebyuma kye byalaze naye nga ekkubo lye baaleka ku DNA eyo yakunoonya nnyo kyova olaba nti ate dda yalingayo DNA ez'ekiganda day and day nti kwata wano offe akalira kano tukakoze bwe tuti enkejje esirira siwaawo nga bikolerawo kuba byo tebiriimu kujulira era bw'ojulira ogenda ng'ojulirira mu ezo polisizi zaabwe oba ekitegeera kakati gwe bw'ogamba nti laboratories zonna ez'amaanyi zawedde saabasirikale wa Uganda saabasirikale kitegeeza CDF yabakulira abasirikale saabasirikale bwatuukire okugamba nti nno kino kyeyongereko wali ye aba mukugu okumanya nti wasobola okubeerawo ekintu ekyakoleddwa obulala lwaki abantu abamu balowooza nti ogaye wayinza okubeerawo oba ensobi oba ebyuma birina kyebitaalabye abamu bagamba nti wayinza okuba waliwo ekkobaane nga mwabo mwe muli famire y'omugenzi Principal Job Kafeero because
bakoze interviews ez'enjawulo bentegeeza be bataata abato ab'abaana bano okuli omukulu Nende Vincent Abubeka aterakosa ne Joseph Mugerwa nga bagamba nti bino si bituufu ate ye taata omuto Nende n'ayongera n'okikkaatiriza n'agamba nti omwana omu mu bali be baagiza abana si mwana wa musajja ye n'agamba oba munzite nze ekyo nkiremerako ekintu buli kintu mu nsi kirina opposite kansooka entumire mutabani wange Junior waliwo mutabani wange ye Junior Kyeswa ali Nkokonjero ampita kojja aŋŋambye alaba kakati buli kintu buli woolaba nti kisoboka opposite ya kisoboka yite kisoboka oba okitegeera buli kintu kirimu okusoboka ekintu kyonna oli bakugambanga nti nno gundi bamuloze togamba nti nno eddogo teririiyo ng'ate oliyise n'erinnya oba okitegeera ekitaliiyo tekirina linnya kakati oli bwagamba nti wabaddewo ekkobaane kisoboka kyokka tekiyinza n'obutasoboka kitegeera eba point blank ebeeraze nti nno waliwo ekkobaane lisobola okukola ki okubeerawo kakati ekijuuliriza ekyo ye musirikale eyaliko omusirikale naye bwagamba nti oba yakyali musirikale General Sejusa bwagamba nti ku level eno eya corruption abo oluusi akaatiriza bali oluusi kyebakola kyeboogera kakati n'ebigambo by'abannayuganda tolowooza nti bannayuganda abo bonna tebakeberanga ku DNA bangi baali bazikebedde nze DNA gye nalabako lwakuba nti ono waalinnya Kafeero bakebera mu Uganda wonna abaana abaali abakyala aba mukyala mukulu ng'agamba nti yekka ye yazaalira omusajja abaana naye ng'abaana omuto be bafaanana ennyo wooli nga bonna bagagga amazima ga Katonda DNA ezawano zonna zaleeta ng'abaana bataano aba mukyala mukulu be yazaala omusajja no baali abaana 7 nga bokka be yakola ki kati omu ku bakuza n'agamba nedda kitasoboka kiki n'akola private DNA yasooka kuddira baana bano kubakolamu DNA kulaba ba Luganda agenda bazuula nga baki nga ba Luganda n'agenda ebweru n'atwala ne bano agenda okuzuula nga mukyala mukulu ku baana 7 alinako ab'omusajja 4 abasatu be batali ba musajja ng'ate oli omuto bonna ba musajja omukazi omukulu ye yakwata n'akola ki kakati abo mu Baganda babinyumya bwe bityo however abaana ba Paulo Kafeero bano bwe basudde balina okwekolamu DNA nga yaabwe bokka abaana 21 balina okwekolamu DNA balabe ob'omusayi gwabwe gukwata ne bwe babeera babiri eri DNA ey'abano eba erimba musajja kyoyo Saabenzi eyalondoolanga Kafeero nga bwamaama banjawulo nga buli gyagenda yamuvaako ku mabega n'azaalayo waliwo n'abalala abagamba nti DNA bandikebedde ku baganda be bayinza okubeera abaana nga be bataata baani nga bafaanagana nnyo ojjukira discussion eyagamba lwaki muziikira omufu ng'alina muganda we Mugerwa omwana abaana ba Kapalaga basobola obakeberera ku ggwe olina percentage y'abaana ba Kapalaga kuba muli ba Luganda oba okitegeera singa baganda ba Kafeero be bazaala mu bakazi ba Kafeero singa abaana abo bandiddidde kubalinga ba Luganda bandiddidde kubalinga baki ya Luganda kuba DNA ekwatagana kakati singa bukyenkya abaana bano ne beekola mu private DNA nga si kugamu ku malwaliro gali bo ne bakola eyaabwe yonna gye basanze ne bwereeta babiri nga ba Luganda bali abaana babeera balimba teri musajja tesobola kujja nga coincidence nga buli Kafeero omukazi gwe yaganza nga wali ng'omusajja yamuvangako mabega sooka otegeere ne kino abaana ba Kafeero bano 16 ng'oggyeko ababadde bakola obuyaaye bali be yalekawo ng'akyali mu gundi okuganza ne Kafeero ndikatubuzaabuza abaana ba Kafeero 16 ngamba 21 abaana ba Kafeero 21
ng'ogyeko bano ababadde bagyewetamu obwereesi waliwo be yalekanga abaana Kafeero yali muyimbi waalinnya nnyo okuganza omukazi ne Paulo Kafeero ku nneeraga y'Abannayuganda singa beeraga abaana abo nga babasudde singa waliwo eyazze edda mu mawulire n'agamba omwana oyo Martin Omugabe nze muzaala okulaga nti nali mvuganya ne Paulo Kafeero bw'oba okozesa common sense walabyeyo omuntu yenna avayo mu mawulire n'agamba nti oba Keeti mwana wange njagala akade katutwala sigazayo dakika ziringa 10 njagala tugende ku mwana muwanguzi Godfrey Kafeero omwana ono ye yasinze n'okuvaako embeera y'okugamba nti nno nedda enjogera Nola kasooka tuweeko lwe twasooka osisinkana omwana ono mu 2021 twagenda Masaba eyo omukulu gundi n'amutwanjulira Martin Kafeero n'amutwanjulira tono naye muganda waffe wuno yazze ate bali mu musula ebbali Nola sooka tuweeko ka video ako kaali ka 2021 wayiseewo emyaka 5 byayimu ku byaleeta ebizibu katulinde kooti esalewo kujjako n'ekirala bwe nazze eno otwali twakatuuka ku nnaku olwokusatu nasanga omwana oyo jangu Kafeero abadde yakajja abadde wasenga waffe mukwate mu abadde yakajja naye omulabira ddala kifaananyi kya Kafeero kituufu olaba otya kituufu amufaanana feesi nawe okiraba nensanga wano wasenga namusanze wasenga senga nambuuliramu nti omwana yava wava Katosi agamba mwana wa Kafeero kati ffe kye tugenda okukola tugenda kuba ekirango era tujja bayita mwina abaana bonna aba Kafeero bw'oba omanyi nti oli mwana wa Paulo Kafeero ffe tetwegana baana nga bali bakanda baffe abana bwe basosola bannaabwe ffe tugenda yita bonna buli mwana akimanyi nti mwana wa Paulo Kafeero ajje tumukebera omusaayi ogusembayo yesebo kati ogwo gw'omugenda gujja wakubeera ebyayimu ku byaleeta ebizibu katulinde kooti esalewo kuba emisango giri mu kooti kyenaasalawo kye tujja ogenderako yesebo bangi nakati tukyajjukira era mulimu n'abalala bagamba nti oba tuyinza okukibuusabuusa naye nga bwe kiri ntutwala akadde ne tulowooza ku bannaffe abo nga tulina ekibiina kye twali tutumye Music Triangle okuva ku olwo yayulika nesigalako enkondo emu bumu. Amannya Godfrey Muwanguzi. Muli mu kwebuuza okubuuza mwennyinaze bwe natambudde naye olunaku lwajja sookerwako gyendi ndi mulamu era ndi mu baganda bange obeewaddeyo okubeera wamu nange kale bwentyo bwendi naye nga n'enkondo emu eyasigalawo yeebuuza oba bbanga kiri eneetwala nga ekyalabwako. Kyewuunyisa, tokitya, teweesooza, buyinza okukyenkya ne bakugamba nti abaaye gaagano ge gali mu kibuga naye taliiwo tumusigaza ku ntambi. Enna kati mukadde maama engeri gye yafa byavudde mu musaayi w'ebityo ebyayimiridde naye ekirungi byagenza okubaawo okutuukawo nga nange wendi tonsuula mu nsobi tonsuula wansi ntanguddewo waliwo omutawaana nzirayo ku s kwakuba
wali muwanguzi we bamutwanjulira twali naawe twagenda ne Shadrack yasinze okuvaako embeera then abantu ne bagamba nti n'enjogera efaanana ekintu ekyo gw'okyogerako ki eky'omwana oyo kuba nejjo kyaleetedde nejjo baabadde ne Bruno K ku live ya Bruno K nereeta ba live viewers abatabangawo mu Uganda 5,000 nga bonna balaba omulundi gumu then bamuwadde ebirabo bukadde 20 waliwo yamuwadde ploti y'ettaka mu embalala eyo waliwo neyamugulidde smartphone kiraga kyumba yamuwadde obukadde 2 Abaganda bagamba abangi bwe basimba olugalo okyabikira mu nsi eno otyanga nnyo omwoyo spirit ensi eno efugibwa spirit olowooza lwaki omwana okujja kw'omwana oyo yajjira mu lutalo nga bayomba olowooza lwaki ayinza bwe babanga eriyo party side tugeze nga side y'abana yerimba omwana oyo waliwo abamusookawo nga Kafeero yabalekawo nga Bakeeti n'omusika Martin olowooza lwaki public attention yazze ku mwana oyo bwe walibaawo alimba Samuel oyo Kafeero omufu abantu tebafa ayinza okuba nga gwe yaleeta nga yalitereeza omusaayi nina info gye nafunyeeko nti omwana oyo maama we yafa era yanyonyodde yafa obulwadde bwa kansa naye alina we yalinga kosi yabuuza maama nga tanafa nti taata wange yaani nti ye Kafeero naye kye nawuliddeko nti yasumbuyizibwanga omuzimu gwa kitaawe before ne bamutwalako ne nga bw'omanyi abasawo b'ekinnansi ab'enjawulo naye nga tebafuna solution ne bagamba solution ng'atandise mu lusi abeera awo n'atandika okuyimba ennyimba za kitaawe ne bamutwala omusawo wasooka ne bigaana ne bamutwala omulala ne bigaana paka bagala solution kumutwala waawe nti n'entuuka gye yatuukamu Masaaba teryagimanyi bulungi naye yawunzika naye mwenyini teyamanya nga ali Masaaba kade kulaba ne bamukwasa senga waabwe waliwo senga waabwe era ye bwe yalaba ekifaananyi n'agamba ono mwana waffe era oluvannyuma nti yasigala akyasumbuyizibwa paka lwe bababuulira enjiri ya Isa Masiya ne bakkiriza ne bamusabira omwana oyo kwe kutereera kati kyekiri kyoyogedde ekyomusanyi nga kifaanagana na kino nti kitaawe yennyini yamwenoonyeza ne bagenda mu basawo ab'enjawulo ne kigaana paka lweyamusikira n'amuteeka ewaka waatalabangako kisoboka okubanga baneemuvenga ku bantu abafu ensi eno efugirwa mwoyo omwana oyo yajja ne yeereeta n'ajja ewaka nga oba oliawo yalitereeza omusaayi guno wabula nina advice za mirundi 2 nga mpa patizi zonna omwana asobolera ddala okukulira ewatali waabwe n'abeera wattutumu okusinga nannyini waka yes of course kati Kafeero yali Yesu Kristo si mwana wa Yozefu mwana mujjana nnyina omujjana nnyina omwana ajjidde mu lubuto kati eriyo n'empeekera ajjira ku mugongo n'omwana ow'okumugugwa ajja nga yeetambuza kati Yesu mujjana nnyina bw'oba oyagala kwogera ku famire ya Yozefu n'otayogera ku Jesus Christ then oba olimba oba kitegeera kati ye yagitutumula omwana asobola okukulira butereevu awatali waabwe n'aba wattutumu okusinga oba kitegeera eyo advising wabali abana nti bano Yesu mukuze nabo bwe guba gubabodde nga mwe mulowooza musobola okubeera nabo ekyo kati advice gyempa bali abasajja abavumu singa bidda era tugeze ebyomusanyi nga bizze nga bwe bityo abasajja edda abavumu baatandika ng'ebika nga taata we asobola okweddira kintu yali taata wa kintu kabaka yali yeddira mbwa kuba yali muganda w'oyo Guluddene yavaamu Mutasingwa omukulu w'ekika ky'embwa kintu n'agamba embwa enyiizizza n'egisanze erya bikyafu sikyagyeddidde
n'abantu b'Uganda tebakyeddira bitya ffe ekika ekyaffe ekyendiga bwete yali yeddira mamba n'afuuka ow'endiga kati ffe mwe tuva kaakati abasajja abavumu bwe batyo batandikanga families abaana abo singa bijja nga biri bwe bityo bakyasobola okubeera ne family eyaabwe kisoboka nabye tetaawe nende planning akubagulira ttaka kisoboka maama wo bw'aba alemerako nti nze siina we nasobya nga maama wa Martin yakugamba nze sisobyangako omwana owange namuzaala mu Paulo Kafeero oba okitegeera bw'aba akalambira nti kyekyo maama wo tomuggyako kikolimu mwesobiwe mukyasobola okukola family eyaki eyamu. Nalabyeko Nagawa Elizabeth omu ku baana bali abana yabadde ne muto wange owakacyumbaali TV n'amubuuza nti ku baana bano ani gwolabanga weewuunyiza nnyo okubanga omusayi gwamuwandudde n'ayogera abaana babiri okuli Martin Kafeero ne Kate Nalukwago era naluli twabasisinkanayo ensonga eyo gw'ogyogerako kisiiga kifaananyi ki okulaba nga n'oli eyabadde eri alina beyeewuunyiza baalaba nti nno tebaliiko. Kirina ebifaananyi bibiri. Ayinza okuba nga alimba nga asika attention y'abantu. Abantu bagambe nti olaba nowe side eri yeewuunyiza naye era n'amentioninga abo kwabirimu omu anti kaakati abaana abo Kate ne Gundi ne taata w'omuto ne taata waabwe omuto bayogera ennyo ate era bw'oyogera nina muzeeyi wange bamuyita Kizito gwe walabye mu nkofiira eyajja nga bakebera omusaayi eyajja mu maaso Kizito ekiyindi Ivan Miti Egoma oyo afande omusajja oyo yalinga ne Paulo Kafeero ye yasooka okuwasa maama adda ku mmange kaakati omusajja oyo baakolanga katemba ne Paulo Kafeero nga yasooka ku stage abantu ne bakuba enduulu n'akwata bwati omuzindaalo kumbe Kafeero ali mabega nga bakola gundi yabwe y'enkofiira ne sayizi benkana kaakati asobola okuba nga asika attention y'abantu abali eno bagambe nti tegeeza wamma bituufu olaba n'oli omwana yakoze eki yeewuunyiza kubanga ne bano bataata be boogera. Ekyokubiri amazima kyekintu amazima galinga nkukunyi ne bw'ogituulira amazima galina ekintu eki kulwayo naye ate galinga ttaala ku parties ezo bbiri bwe kulibaako erimba wayinza n'okubaawo omusajja nga twafa dda munnabyabufuzi alijja nga no nonsense ng'ebyakolebwa mu DNA byamunyiiza nnyo nga muvubuka bw'ati naye n'afuuka pulezidenti mu myaka egijja naye nga yali faani wa Kafeero ng'ebyakolebwa byamunyiiza nnyo agambe mu musimeyo Kafeero bayinza omusimayo ate gye bujja n'agamba mujjeeyo nze nziremu nkole DNA biri byanyiiza kaakati bwe bano abantu wekuli baako pate ng'erimba amazima galivaayo omukazi lwaliigagana nebba lwetumanya ebituufu nti omusajja ono abadde abba era ng'ate oluusi abadde abba nkoko ng'omukazi yazifumba omusajja ono mubbi naye bwe bayombagalaga kyova obba kirabe era mala nako memory card y'omukyala ejjukira bibi by'omukoze bw'obanga omunyiizizza era omukazi ne bw'aba ayomba naawe akugamba wali ompadde kati oba n'ebyo bwe bityo tasobola kukugamba memory card yo tesobola kukuvuma ng'ekugamba ogira okumpa emitwalo 2 bwe nafiirwa ewaffe ekyo tekisoboka ate aba anyiize ekyakyogera asanyusa kaakati memore yaabwe ebiseera ebisinga ejjukira bibi by'omukozeeko pate eyo bweriba erimba
bwe balifuna obutakkaanya walibaawo alikyogera kyemuva mwakola ne bwe muti ne mugoba ne bannaffe ekintu ekisinga okufuga mu nsi eno zi time. Mwami Mugisha muntu agamba time is the best judge. Nze ntera okugamba time is a friend to everyone. Buli kintu kiwe buwiiki kadde. Waliwo agamba he who laughs last laughs better. Oba kitegeera aseka kugamba mu kusembayo yasinga okuseka nnyo n'anyumira. Kyokka ate abantu bagamba the harder the battle the sweeter the victory. Olutalo gye lukoma okukaluba obuwanguzi gye bukoma okuwooma. Kaakati abaana abo bwe babanga be batuufu tewali agenda kubasinga kuseka. Abaliwa bali abalala 21. Nakuliko gwe baagize Gabriel Bule alina gwe yatugambye ono abadde owakalevu ennyo. Oyo namuwakanyizaawo n'agamba nti nno musajja w'endalala eyo nsooke endabe gundi eyo sooke endabe tweet eyo yaliwo eya Gabriel Bule ng'egamba nti nno kanjinoonye wano ng'egamba yesimanyi yani agamba nti kimaze okuzuulwa nti omusajja adeyita mutabani wa Paulo Kafeero bazadde be bakyali balamu mutabani wa Birungi Mariamu ne Kaija abe 40 era okusinziira ku kazini we amannya g'amatuufu ye Muhumuza Happy Richard Sosi Paulo Sentongo era alina ekizibu ky'okunywa naye namutereezaamu nti ava Lwaihamba Kabarole. Omu ku baana be nnawakanya nze ku DNA yange ey'amaaso ey'obugere eyasinga Natalia yali musajja oyo kuba baamugamba nga tali budget ebivudde mu musaayi biri bitya bwe bityo kakati ogenda wa Museveni yakuzaala tikati yanzaala nempakanya omwana yalina emyaka 42 kubanga bwogera Paulo Kafeero alina emyaka 56 Paulo Kafeero wa 97 gwe bazaala mwana mwebiri aba yazaalibwa 1983 oba 84 kitegeeza Kafeero aba yamuzaala wa myaka 14 taata asinga obuto ennyo babayo naye nga biri abunono asinga obuto wa myaka 15 waliwo ne taata gwe nalabako ndowooza wa 15 mu kakati omwana ono eyazaalibwa ku 14 yandibadde ali ne bali abakulu bagundi ba Simon yandibadde yamuzaalira mu kyalo era yandibadde yabeera dda naye so weyalyogeredde emyaka baali mu kutebukwaza namutwala ku poliisi oyo yali muyaaye saagala nnyo mupiiminge naye mathematically tekikwata tekigatta kakati abaana abo mutusobola okuba nga mulimu abeeyiiya kakati waliwo ekintu kyesaayagala ng'ate kirungi mu dini esaagala kubeera nga atakkiriziganya na honorable minister naye waliwo ekintu ndowooza kye bateetegekera bulungi bapyala be kye bataamuyamba era mbadde nsaba pyala nga ndi wano wa honorable amusala omusaala abaana bano bajja ne banyaabwe nga banoonya omusaayi gwabwe nga bakimanyi bulungi waliwo parish development model era buli munnayuganda agiganyulwamu nga bakyali ku mbeera y'okunoonya ekika kyabwe toyinza kubagamba nti mukole sako kuba ekizibu kyabwe tekyali kya sako kubanga nabo naye baba nga siba nange nsobola okukola sako naye nzize nnoonya ki musaayi kakati bwetugamba nti nno tukole sako oba nga atugamba tuweze ssente mu sako eno tugule ekika okitegeera n'abachairman n'abataata n'abachairman bwe tumala okuweza ssente nga tutwala
gundi ng'atugamba mbaguzizza ekika kyammwe kati muli wano. Kitegeeza nti puroguramu gye yali abagamba yali nnungi naye si kyangu nnyo kyakugenda kuwuga ng'oli mu ssuuti oba oli mu kifo kikyamu. So yakola kibi nnyo okubagamba ekintu ekyamu kubanga omuntu avuddeko ne bw'oba omugamba kyankulaakulana aba takyabiwulira aba takyabitegeera. Si ye yali moment mwebaza nti yalumirirwa abaana bano naye ekyokubagamba nti muli bannayuganda tusobola okuganyulwa mu parish development model kyakeera nnyo tekyali kya lunaku olwo. Kino ekyolunaku luno kyali kyakubudaabuda. Ninaka waliwo ka documentary baali ba Henry Mpinga Sempijja baali ne bakayimbira ne Bannakisenge omukuli mukulu Mandeevu kuliko ono omujasi by then yali ku Dalia Sergeant yani kuliko Ali Ndawula woto ngawe baali begattira mu gundi y'Abannakisenge. Kati mu documentary ako nga mulimu omu ku basenga b'abaana ono ndoza yadda ku Kafeero kuba Mugerwa yadda ku senga oyo nga bwe bakwatira documentary eyo ng'agamba nti abaana be baali bakabaleetera omusenga omu yagamba nti baali oba 17 omulala n'agamba nti baali 17 naye ababiri ne bavaako nga bazudde omu yali wa Kiwanyi omulala naye ne balaba ne bamutwala. Kitegeeza ng'abaana baali 15 okusinziira ku mbeera yaliwo nga Kafeero amaze okufa abaana abo abaali awo era ng'alaga maali mu embeera ezimu ng'abaana nga kirage wakera tewaaliwo mirembe kirabika kyatandika dda naye nga ye by then nga bino tebinnatandika n'ebyokulwanagana ebyebintu biki ng'agamba nti abaana bali 15 kyazze ne beesala ne badda mu bana kyokka ate ye mwannyina Nnende agamba nti Yeswazi awaayo n'omukono ne bagutema si mwana wa Kafeero. Kafeero yaliko abaana ameka abatuufu? Abaana abatuufu nsiyinza kubamanya kuba luli twali tumanyi nti abaana balinga 15 naye ogenda n'olaba nga eriyo ate abajja nga bwe mubalaba abaana bammwe abamu kati baweze bameka? kati nze bemmanyiko balinga 17. Abaana bagenda nga beetoolako bajja abaana twasooka ntubalaba na 17 naye abaana ne bajja nga beetoolako nga bajja beetoolako kati abaana wetwogerera tutana abaana 15. Ababiri baalaga? Ababiri omu yajja n'atugamba nti maama we yafa. Maama we yamuzaala yali n'amulekera jjajjaawe e Rwanda nga omwana oyo yajja yeeyita Ddembe. Mu kiseera Pawulo we yafiira ng'omwana oyo agamba nti alina emyaka 2. Nze kennyini ng'amanyi Pawulo nagenda okukibaliriramu ng'omwana alenga 86 omwana oganda okuba nti bwe yazaalibwamu Kafeero yali ngogwe nga mwana muto tanatandika nakukola ki nakubanga nti ayimba. Kakati tuwulidde Minisita Balamu bagenda kutwala omusaayi eri singa ddala kiba kituufu nti wabaddewo compromise wabaddewo okukwata mu musaayi guno bukakafu ki bwe tulina nti ebweru eyo yo tekisoboka kugukwatamu? Obukakafu tebuliiwo nnyo lwa nsonga nti kiyinza okulabisa obubi. Saagala abantu bakitwale ababuyinza bakitwale nti kirabisa bubi laboratory za gavumenti tezijja kulabika bubi kubanga DNA bulijjo bazikola emirundi n'emirundi ne zitereerera awalala n'ebweru esobola obutatereererayo ate neetereerera e Uganda. Oba okitegeera kaakati ffe tubadde tubasaba busabi tebakola compromise yonna. Okusobola obutakola compromise
ebintu bino tebalina kubibuusa Mengo Kingdom. Paulo Kafeero gyava ate Mengo Kingdom eba Buganda Kingdom yetula Mengo se Paulo Kafeero gyava Paulo Kafeero wankima kyokka yali mukwano nnyo gwa Mugema. Kakati omuntu asobola okubeera neutral mu nsonga za Paulo Kafeero abantu ne bamuwuliriza nga supervisor kuba Paulo Kafeero is a public figure. Tuyinza n'okulowooza nti oba yakyasinze ettutumu mu Uganda. Kino ekifaananyi kyalaze kuba musajja afadde myaka 19 naye mwezi agwetise najjayo abantu bonna ng'ogyeko n'ekyo bakuba nga Paulo Kafeero era ndowooza ab'empapula z'amawulire bandimusasudde nnyo. Paulo Kafeero nga yakafa bakuba n'emyezi 6 nga bakuba Kafeero yekka nga Bukedde yamanyana okuba wuuno omwana gwe tuzudde eddolwe wa Paulo Kafeero olupapula wuuno gwe tulabye egindi ne bakuba emyezi 6. Kakati ssaawa zino abakubidde amawulire teri kubuusabuusa ye popular figure eya Uganda esinga mu myaka gyonna kubanga esobodde okugjayo public concern. Paulo Kafeero ng'abantu balinda DNA ye lwafaanana olunaku lwe balinda omwezi ogw'abasiraamu okubabuulira yidi oba balinda ebigezo bya P7 nga buli muntu ali awo bw'ati. TV zonna zaali zirinda Paulo Kafeero being omusajja ow'ettutumu. Singa bakola the same compromise nkulayirira ebintu abantu bakyavaayo olwa Kafeero. Kakati supervisor wa DNA omutuufu waliwo n'abagamba tetwesiga gundi eyabikozeeko tetwesiga ebyo abantu bali bigamba ku gundi ku internet babiwandiika gundi tetukyamwesiga gundi ave mu bino. Kakati honorable kyalina okukola honorable minister minister Balamu alina okudduka mu kika kya Paulo Kafeero sigamba family ate ne family naye bw'aba yagadde agiddukamu kubanga erina omusika erina lineage oyo Nende ye musika waabwe waba Nende asobola okubeera supervised by Mugema omukulu w'ekika. Mugema ssaawa zino yaliwo nga Newton nandigambye Kabaka Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka yali personal friend wa Paulo Kafeero era obubaka bwe mbujjukira bulungi nga nziika Paulo Kafeero yagamba nfiiriddwa mukwano gwange omusajja gwe ŋŋamba nti yakyasinze okuyimba olulimi Oluganda mu Uganda bwe bwali obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Kati tosobola kubeera okunoonya omuntu yenna ali nyuto mu supervision of Kafeero's DNA ateekeddwa kuva Mengo era nze akati nkasimba ku Mugema omukulu w'ekika era gavumenti bw'olanga eri sure nti kyeyagala egundi ezo erina kuzitikka Mugema nemuwa ne tiketi nemugamba gwe jjajja wa Kafeero ku ntikko genda osolovinga siyinza kuvaano nga sikonye ku bisirikirwa. Mulamu we Nende awakanya nti si gwe bayimbako nga bisirikirwa sijja kigenda mu nnyo ekyo naye okusinziira ku liyimba era abantu yadde babeesiŋŋaako nti bisirikirwa yamanye ebyange naye sofa okuva ku bisirikirwa bw'aba ye yayimbibwako tumaze okutegeera nti gwe bayimbako nti yamanye ebyange era nerinnya bisirikirwa kitegeeza nti ebintu tobyasanguza naye okuva mu kamwake tumaze okitegeera nti Kafeero bw'oba kyali kituufu tetumanyi yalina lospam count Kafeero n'ekyasembiyo ku gundi kusinziira ku yannyonnyodde nti obulwadde bwayingira mu nnyumba ne bakebera nga Kafeero mulwadde nze ndi mulamu obulwadde obwo aba siriimu. Nso kiki oyogera ku nsonga eyo? Ekyalo spam count asobola okuba omutuufu oba nga si mutuufu byombi bisoboka nabe nti kisoboka kuliko nekitasoboka mu budde buno nga DNA efulumizza bana mutuufu ku kyayogera era ensi esobola omanya nti nno mutuufu ntyo
kyokka ate asobola okuba omukyamu nga in case nga kweyongeddeko nga kweyongeddeko kijjawo biri olusi byabayogera kakati ekyobulwadde awo si mutuufu kubanga ethics z'abasawo olaba n'abasawo tasobola kugenda wa musawo n'akukebera oba wakavawo n'agamba mu bulabu obwo sirimira akasumbuwa professionally ng'abasawo bayagadde bamusiba kyeyakoze ng'abasawo kubanga aba atyobola omuntu yekka akkirizibwa okwasanguza ebyomuntu afudde abeera musawo kyokka ate tayasanguza mulwadde ayasanguza mufu ebyama bye basanguza biba bya muntu afudde baleeta postmortem ne bala nti ekissa omugenzi gwe musujja gw'ensiri naye ate bw'oba okyajjanjaba omusujja gw'ensiri ono omulwadde omuwa kapapula kamulaga nti nno ekikuluma gwe musujja gwaki era okibuulira ono aba alwadde kakati nebuuza danya ate mu mawulire n'abamukwata amawulire bamukwata bubi very unprofessional olusi bamukwatira olusi mu bbaala kakati mu bbaala na biki mu mawulire tugamba tukuyita mayina oyo atwalibwa mu mawulire bwewabanga omuntu tugeze bamukwatira oba mu bbaala oba mu biki abeera mu mayina aba tali gundi kakati ate ne bateekawo right of reply mu mawulire nti bw'aba ayogera tugeze ng'ayogera ku kabyanzo bw'oba tonnafulumya sitole olina okuwa gw'ayogerako chance okwanukula ekyo kye bamwogerako kati sitole n'ogireeta bbiri eri balanced tugeze bw'aba ayogera ku mwami Ssenkubuge mu mawulire omwami Ssenkubuge aba alina right of reply okuddamu kiti kubanga gano amawulire gaba recorded nti ono akugamba bwati ne bwati oyogera kikuki ye najja n'agamba kwekyampayiriza kati ne baleeta sitole zaabwe babiri omulabi asobola okutegeerako ku bombi ani akola ki ani awaayiriza munne kakati negwayogerako ate oli pokafeero byonna byamwogerako ne bwe biba bituufu bikyamu sike kaseera kaabya akatuufu anti talina waagenda kugira kwewozaako nti ompaayiriza buli abaganda bagamba twalina enguli gundi ng'alimba lugero lw'abaganda omufu tebamuweerako bujulizi takyasobola ne bwobanga oyogera ku mufu buli byoyogerako ne bwobanga byogera bye bituufu oba omuwaayiriza ekirala obulwadde bwakafeero obwamutta bwali mu postmortem kati ayogera si musawo abasawo basoma ebirala ebyatta kakati wano wadde nga bino biri bwe biti tomuswaza nnyo ekyokusatu sayidi eri bw'abanga nga kafeero yali mukwano gwe nga bazze abaana bameka kitegeeza ne bana abalala be yalekawo abamu yabalabako era yali abamanyi ekibuuzo bwadde nga si baana ba kafeero abanyiga biwundu oba abitinkuula kusinzira ku kiriwo aba abitinkuula kati yandibadde ababudaabuda naga baana bange mbabuulira kino mwandibadde mukola ki oba oliawo kino mukivaako nga tuwunzika ngenda kubuuza scenarios bbiri zombi ompe ansa zaazo watya nga tuzeemu okukebera abaana ne bakomawo nga bali bana kikyosuubira biba tebinaggwa biba tebinaggwa bakyasobola okukola samples ennyingi ne bwe ziba 6 ne bwe ziba 10 tizoke kafeero ze public figure waliwo sente nyingi ze balya bazikwate sente paka gye balizuula amazima kati sayidi eri endala bwe zikomawo
nga bikyuseemu either nga babadde abana basigadde basatu oba ababadde abana kweyongeddeko abalala kuba nina abamu kubaali ku lusegere ne Kafeero naŋŋamba sijja mwogera linnya kwate yayagala kijje mu kamera naŋŋamba nze ku baana abo siyinza kuwakanya nnyo naye nze nina abaana benkakasa nti bakafeero ye teyataddeko muwanguzi because yamonzadde yakajja n'agamba omwana Kafeero Martin omwana Nalukwago Kate omwana Nantongo Stella simanyi oba omulala yali ategeeza Kafeero Mark naye yaŋambye abaana nga bana ku bataano kitegeeza there is a possibility of okweyongerako singa beeyongerako kiki kyosuubira singa beeyongerako bingi kubanga abantu abo saidi zombi zerinako obusungu era nze mbadde nsaba obusungu obwo bukome zerinako obusungu kati waliwo abagamba bano batunda ebintu bya taata bijja kudda waliwo najja okugamba batujooza ebbanga nemutujooga kati ndikesa ate kuba lino kumala kuvaako omu ku banna ate naawe waliwo ensasagge era awo kembadde ngenda okunzikanako kuba nalabyeko Swazi bwe bagenze wa maama mukadde Nasuuna bagenze ku ssomero wabadde ono okujaguza kati singa bidda nga taliiko so bingi ebintu ebya Paulo Kafeero byetaaga kusabira naye yenna abikola mu bukyamu taddamu bijja baleetera obuzibu wala mpa amagezi bano abantu bw'abanga abaafuna ku byobugagga bye nga bali mu nsonga eyo bateese ne famire bateese ne famire bagambe bino twabireka kuba omusaayi tegwekweka bintu ebyo birivaayo kale mwebale kutulaba baayi tukwaniriza ku Kabyanzo Media.